Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Wamba tukulamusako yonna gy'osinzira okutulabira ono muveeko. Eno There Is Still Hope Dish TV eri abo abasasula school fees mu masomero gaabwe ate ne batuula batagenda mu muziki. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi tukuwa ekitiibwa n'amateeka. Amina okubeerawo ku mwoyo omutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina ddala nkwanirizaako gwe mukwano gwange eyeekumira ku There Is Still Hope okola ky'amaanyi nnyo okubanga gwe ate otugoberera gwe nga wasalawo ebisigadde okubyerekereza n'ogamba amatu kangaggale nze mpulirize bwa kigambo ekiva eri Katonda. Weebale nnyo weebalire ddala mu linnya erya Yesu. Okuloota ebinyebwa kitegeeza ki? Tugenda kuwa general interpretation then olunaku olw'enje tujja kukwata ku kimu ku kimu okuloota ebisuse ebifumbe ng'obusimba ng'obwaki bitegeeza ki nja tukwate generale eyawonna kitegeeza ki kakati this is not one of the common dreams. Kino ekirooto tekirabikalabika tekimala galabika abantu abatabirootalota nnyo tekirimu ebyo ebijjira abantu bulijjo kirwawoko ate kijja n'ensonga kuba nti okuloota ebinyebwa gundi gye tusinga okutunulira area the feeling in the dream. Owulira otya mu kirooto? Owulira otya kakati olwaleero jatulabe ku general meaning wagye tuta spiritual meaning enzivunula ey'omwoyo betugenda okubanga ate atutunuulirako olunaku luno olwaleero kakati okuloota ebinyebwa ebyo kiraga uncovering hidden potential nti okubikkula obusobozi obwakusibwa and the value n'omuwendo kyetugamba nti don't overlook. Amanyi omuntu akugamba nti omuntu agamba nti he underlooked you. Yakuyisizaamu agenge kutwalira wansi overlooking. Manyi kakati ffe wano ebyano bitegeera ebyaffe kakati kino ekirooto kyo kikulaga overlooked aspects of life. Omuntu okukutwalira wansi nnyo overlooked aspect nti area ezisinga okuba nga ate zitunuulirwa mu bulamu. Overlooked aspects of life. Kakati kino ekirooto kitulaga nti muggwe munda mulimu obusobozi weewaawo obutono mu ntandikwa wano obutandisa obukozesa bwandirabikanga obutono naye obusobozi obwo wonna ogenda mu maaso n'obuteekako nnyo amaaso n'obuwa focus n'obudde bujja kuvaamu ekintu eky'omuwendo. Okitegedde? Nkitegeera. Kati olina kubanga weebikkula uncover kwe kwebikkula weenoonye kuba kwenoonya kwezuula olabe ekintu ekyo gwe kyoyinza okuba ng'oyisaamu amaaso kyolabanga ekitono okitandika okukikozesa n'okitambuliramu munnange tomanya mu maaso eyo ate kyewali ogeya yandivaamu ekyomugaso. Manyi batusoma nga batugamba nti n'ezikookolima gonna gona gaali ki? Gaali magi. Wakuba ekyansobera kiri kimu nkyakyebuuza ku nkoko n'ejoba neyasookawo byombi byonna byaliwo byajjira kumu egiri ali mu nkoko n'enkoko yali mu ggi. Kakati ekinyebwa kye kintu ky'osulamu nga kimu kiba kimu era basula mpeka emu. Okitegedde? But nekivaayo nga kizadde kituufu. Oyeredde? Nekikola si? Kivaayo nga nkiyita nakubala. Ekinyebwa kye kintu ky'osima n'olowooza kifudde naye ali okirooza ku mazzi nekivaayo tekimala gafa. Ensonga lwaki nti n'oba okisimbidde kwa musana kisigala kibeerayo. Bw'ojogerako mu nnimiro y'ebinyebwa abantu nga balimirawo ebinyebwa
Nizo kulamu kwa emirundi ng'esatu naye ng'osangamu ebinyeebwa ebimerereze. Munnange kirwawo okufa tekimalaga. That is uncovering the potential. Olina okwewala ku karakita ez'ekinyeebwa. Osooka ozambale bw'oli. Ozambale. Okitegedde nti baba bakusudde abantu ng'abantu balaba tosobola kuvaayo. Tosobola kuba you are no man. No man. Bagenda okulaba ng'omeze omuntu atumanyi yaggwawo. Wanga okula ebinyeebwa n'oddamu n'olima n'osimbawo kasooli. Tosuubira binyeebwa. Olowooza olowooza okoze eki? Obimaze. Kakati n'ensi weetyo. Izo olowooza omuntu ayinza olowooza akumaze. Weddeyo. Naye ogenda okwezuula nga okyaliyo naye nga weetaagayo kaloosa k'amazzi. Kokka bweveeyo. Kati ke kaseera ekyo kiro kiraga nti tuula weezuule. Omanyi omugambi akaloosa k'amazzi tojja kulinda nkuba etonye. Wandibanga weetagamu kaloosa just akadivaizi bakutereezemukko omere bulungi. Kyo kibayita ki? Ekinyeebwa. Okuloota ebinyeebwa. Totunuulira big aspects of life. Njaga kubeera n'adiweya. Tandikira wano. Kati abalina ebirooto by'okusuubula ennyonyi. Ebisaabe bino bimugabire obeera bikuziguza. Nabinagenda n'okukwata. Kakati ekyokubiri, it is a quiet strength found in a humble beginning. A quiet strength found in a humble beginning. Ekinyeebwa ekimanyi. Enva yakyo eryawo ebintu byayo si byamaanyi nnyo. Si byakwepika. Emisooli nga ki. Bintu byayo bya mpola. But in its humbleness, mwe muli amaanyi gaakyo. Kitegezaki nti kimanya ability wakyo weeri. Obukakkamu bwange buno inamu amaanyi gaakyo. Era ekivaayo kiti ekisooka okukola kwe kusuula emirandira. Omuganda yayita emitunsi. Ekinyeebwa kye kintu ekisinga okuba n'emirandira emiyitirivu. Ekyo kituufu. Kati kisuula. Mu lusi tojja giraba nga givaayo. Kati mu buambo obwo ate mwe muli amaanyi gaakyo. Amalaga kinyonyi. Enkola gye kikolamu yakasirise. Mpola. Naye omwo mwe muli amaanyi. Entandikwa eyo kitandisa osuula mirandira. Pola. That's where the strength is. Iyo Omuganda kyovudde agamba mbu munnaye n'asirise akaabirira nnyinaawe. Kakati kino kitero tokikulaga nti in most cases waliwo olina okubeera in a silent mode but active. Silent mode but active. Olina okukola ebintu by'omukasirise naye nga bikola mpola. Entandikwa olusi teba nnyangu. Entandikwa ebanzibu. Otandika kitono oyita abantu kikulemye. Nobiganya. Devices zibeerawo oyinza noshare. Era tandika Mukama bwalibuuzizza nze ennyumba mwakabeeramu amaduuka 8 nga buli dduuka oli yava nga tamaze munalenti. Waliwo eyajja yaleeta ziffusu naye mu kugenda omuceere wano netugabira gwa bwereere netulya muli muganda ze bale nkuwaga bwereere zisente oba ozirina genda gula bajaaji ogiwa omwana avuge bajaaji oba bajaaji eyo omwana ofuna omwana omulala asooka omutwalo gumu kitundu oba nga wakola kakati omutwalo gumu kitundu okumala omwezi basenemeka okitegedde tegenda kusaba lenti tegenda kukola ki zawali ng'oddamu omulaba naye nga nkubuulire nga tonneeyongera kisobola ekintu kyekisobola kukola kisobola genda ku makya nengula piki nenjiwa omwana nga lwaki era ekyo mbuuzangako katuve wano nja kubuuza lwaki so olina okuba waliwo sometimes your beginning needs humbleness and silence. Mwetagamu obukakkamu
n'okusirikako okitegedde n'okusirika leka omuntu alabenga ekinyoma tajja kuyita nedda ogenda okuddayo nga kifulu ekikambeera kakati kino ekiro kikulaga nti in most cases wali abantu balina okulaba obulabi ng'ovudde ng'otandise okukola ekintu si byakumala gagenda ate kubabuuzaako si buli kimu tolina ogenda okubuuza omuntu ntandike kino you are going to consult a failure agenda kugamba ki kale ekyokubiri use the little resources within you nti kozesa ekyo ekitono ekiri mu ggwe bulina obutonotono obwo kiba kinyeebwa kimu that little resource wokikuulayo wooti muganda wange nga kyabaza obulungi gaba amatu mangi omuzungu akita it is so powerful kitegedde kati ekyo kiro kiraga nti don't overlook nti weetaaga okuba ne capital wa milioni 5 biki that little you have within you you can start something nyamuna ebintu bya Katonda bikusobera kasoli tuteekamu empeke nyatta naye kinyi bweteekamu nekikubisa omuno gumugumu naye ekinyebwa kimu kigattawo so kiki ekinyebwa ekirala olira talent use talent or resources that are immediately obvious but hold significance value okitegedde of situations or within yourself for untrapped abilities sisomi no sibusela ino olowooza kale talents or resources that are not immediately obvious but hold significant values one discovered or one bracket look beneath the surface of situation tunuulira wansi w'embeera olina okutunuulira totunuulira mbeera wa togitunuulira waggulu era gitunulira wansi gike wansi ekinyeebwa okukitegeera sooka wansi osobola okitegeerera tosobola kitegeera waggulu waliwo ebifaanaganiza ebinyeebwa ebikoola kituufu kati kotegeera kino kinyeebwa nomanya ne type yakyo kikuule kibaita looking beneath wansi okitegedde nja kukitegeera ojja kuba ngaokolaki kati mwaffe mulimu talents ez'enjawulo zetulina bwe kiri naye talent eyo you have to go deep olina okugendako wansi katono okugitegeera obulungi n'ogikozesa obulungi n'okugjayo ability yaayo obusobozi you have to go deep nomanya nti kaakati eno wentu tutandika tugeze Katonda akuwadde okuyimba talent akuwadde okuyimba nga ki talent tutandika kugula mizindaalo na mmotoka n'okubalaale ebikusaze olina okuddayo wansi ku grassroot y'okuyimba osooka otegeera emirandira gifaanana gitya gino geni ekirya kirina emirandira bagiyita batya bagiyita batya tapuluutu si baziyita batya waliwo tapuluutu waliwo shuutiruutu waliwo n'emirala bika bisatu kusomero nze gugoitera okugira binti wuyo kaati yabimanyi yajja kundaasa kubanga Katonda kyakuwadde oba resources gy'olina sooka ogitunuulire ng'ova wansi ekyo kituufu oyambuka osooka oyambuke ne ova waggulu ng'odda wansi yegenze kaba kaweddemu no mbadde sizinzeeko nkulabe munnange ng'ate abantu bakyalina
notice anti ntira okuwira akagundi kogamba nalime wagonda kakati yes kitegeeza focus on what truly feeds your inner person okitegedde nti practical sustenance self care esida tuliteeke ku ebyo ebisobola okuliisa omuntu ow'omunda ekyo kiruto kiraga nti olina okuba nga otunula nnyo what you feed your mind what you feed your spiritual person business yo biki byogifeeding abantu ki boyingizaamu olina okuba nga you care for it otherwise njakomekereza ng'otuyise okitegedde tukiteekeko emikono what truly feeds your inner person ekintu kyonna kyokola sooka otunuulire biki byokiteekamu waliwo okuteekamu ebigendo kyonoona ebigendo kizikiriza kuba tutuna G.Nuts ziri under proteins for sure food value ziri under proteins zizimba kakati it's a call nti byonna byokola bizimba oba byogatta mu ekyo bigenda kizimba oba bigenda kukyakwa bidola ku butozi it is an alert kulabula so that's the general interpretation generally and spiritually wonna ne muzivunula eyo so tujja kudda tukwate kimu ku kimu titubyasukka wano tubadde balyazamanyi kale obadde mulabi mulungi era mweza mulungi kituufu mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu amiina kusabira Mukama akuyambe weezuule okozese ekyo ekitono ky'olina kituufu Mukama akuwa omwoyo w'amagezi omanye biki by'olina okufiidinga omuntu ow'omunda bizinensi yo amaka go obuweereza bukule buleme kuba nga ate buddirira wansi Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amiina na Kristo yagamba Yesu nkwebaza olunaku lwa leero mpulidde ekigambo kyo ekikwatagana ku kuloota nange nzikiriza obeera omulokozi wange onyambe nsobole kuyamba omuntu wange ow'omunda mu linnya erya Yesu amiina era amiina ddala tugenda kuba nga tusukkako tugenda kusinkana olunaku lujja kubeera lwankya tubaagaliza ekiro ekirungi musule bulungi ate era mweraba Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.